Obulamu bw'omusajja wa Katonda gwe bayita Elisa. Elisa yali musajja alina double anointing ng'amafuta yagajja ku musajja gwe bayita Eliya. Manya gafaanaganamu naye si be bamu. Elisa yakola ebyamagero bingi, tugenda batubiraba olunaku olwaleero ebimu ku byo. Elisa yawonya Nayamani ebigenge gye batumulaba. Elisa yayita eddubu nerisaanyaawo obwana obwali bumuleekaanira nga bumuyimbirira nga bwalina ekiwalaata. Elisa alina omukazi gwe yawonya ebbanja. Yakazi yalina mwandu nga bbaawe yali muweereza mu kkanisa, n'afa ng'abaana bagenda batwala mu buddu. Elisa n'amuwa amagezi, ekyamagero ne kikolebwa, omukazi ono n'afuna kyasasuza, abaana ne bawona okugenda mu buddu. Omusajja ono kale yali wamaanyi nnyo nnyo. Elisa yajjayo embazzi yali egudde mu nnyanja, abaana bali batema emiti bannabbi. Elisa lumu ekibuga kyali kizingiddwako nga tebafuluma tebayingira, nga abalabe bakizinzeeko ng'enjala ebattiramu nga batuuse n'okuba nga balya abaana baabwe. Elisa n'alagula nti enkeera wagenda kubeerawo emmere. Elisa yakola bingi nnyo, so olwaleero tugenda kubanga tubiraba. Yazibako n'abaali balumbye ekibuga, n'abaziba amaaso, n'abakulembera n'abatwala ewalala. Kale Mukama Katonda yabeera nnyo n'omusajja ono, naye ng'omusajja ono amafuta ge yalina yagajja ku musajja gwe bayita Eliya eyagenda mu ggulu nga mulamu. Sitole ya Eliya nagikola weeri osoginoonya obulamu bwa Eliya by Brother Steven. Ojja kubanga olaba sitole eyo, ojja kubanga mukwano gwange oyiga bingi. Katunulire obulamu bw'omusajja ono gwe bayita Elisa. Elisa yali musajja nga mulimi, yali ali mu faamu ye ng'alima, yalina oxen oba endogoyi yali alimisa ng'azisibyeko yoke, ekikoligo kye basiba ku ndogoyi nga zirima, nga alima mu nnimiro ye. Yali alima nabbi gwe bayita Eliya, naggambye to confusing amannya gano. Eliya ne Elisa banjawulo. Nabbi wa Katonda gwe bayita Eliya n'ajja n'amusanga ng'alima, n'amuyitako n'amukasukira olugoye lwe, amukasukira manto ye. Bwe yamukasukira manto ye, Elisa n'alekawo byonna byakola, n'afumuka emisinde n'agoba Eliya ng'akutte manto eyo. Bwe yasanga Eliya n'amugamba, sooka ondeke ngende nsiibule abantu bange, asiibule ennyumba ya kitaawe. Eliya n'agamba, nze nkukoze eki? Bw'atyo Elisa n'addayo okusiibula ennyumba ya kitaawe, n'afumba embaga y'amaanyi nnyo ng'abasiibula. Yakwata endogoyi ze yalinga alimisa, oba ente ze yalinga alimisa, oxen ndowooza mugimanyi bulungi nnyo, ze yalinga alimisa zino ente ezirima, n'azifumba n'azisaddaaka, abantu ne bazirya ku mbaga eyo. N'akwata ebikoligo bye yali azisibamu ne babifumbisa. Bw'amala okufumba embaga eyo n'asiibula ennyumba ye, n'agenda n'aweereza n'omusajja wa Katonda ono gwe bayita Eliya. Eliya buli we yagendanga n'omusajja ono Elisa ng'agenda wamu naye. Ebiseera ebyo Eliya yali asabye Katonda afe, kubanga Yezeberi yali amufuukidde ekizibu. Obulamu bwa Yezeberi twabwogeddeko, video nayo weeri, so ginoonya n'ogiraba. Elisa, Elijah ono oba gwe bayita Eliya, Elisa gwe yali aweereza, bwe yasaba Katonda afe, Mukama Katonda n'amuyita maaso ge n'amugamba ajje aseeko afuke amafuta ku musajja ono gwe bayita Elisa, yagenda obanga amuddira mu bigere. Kati kino kye yali akola ng'ateekateeka Eliya ng'agenda kubanga atwalibwa mu ggulu. Elisa ono bwe yajja n'aweereza omusajja wa Katonda ono gwe bayita Eliya, Eliya ayina we yatuuka n'agamba Elisa, Mukama Katonda ndagidde ogenda mu kibuga ekimu, naye sigala wano. Elisa n'agamba, sikuleka, Mukama nga wali obulamu, sikuleka ngenda naawe. N'agenda naye. N'atuuka eyo n'amugamba, Mukama yangambye ogenda mu kibuga ekirala okuweereza, sigala wano.
Elisa n'agamba ssebo sikuta n'amulemerako. N'amuddamu omulundi ogwokusatu, Mukama ngambye ogenda mu kibuga ekirala. N'agamba taata sikuleka. N'agenda wamu naye emirundi gyonna okubanga amuweereza nga Eriya bw'aweereza Katonda we nga Katonda bwe yalinga amulagidde. Yamulemerako lumu ne batuuka ne bagenda ne basala mu mugga Yoludaani. Eriya akubamu ekkubo wakati ne bayita ku kkubo ekkalu ne badda sayidi eri. Olw'okubanga omusajja ono yaweerezaamu n'Eriya ng'amugamba tamuta, Eriya yamugamba nsaba kyonna ky'oyagala. Omusajja ono yasaba, Eriya n'amugamba nti mpa amafuta ga mirundi 2, omwoyo akuliko emirundi 2 abeere ku nze, double anointing. Eriya n'amugamba nti ky'osaba ekizibu, naye bw'onaalaba nga ntwalibwa kigenda kukubaako. Bw'atyo n'abeerawo. Eriya munnaye amagaali ag'omuliro ne gajja ne gamutwala. Omusajja ono bw'atyo bafuna double anointing, namwogerako ne mu bulamu bwa Eriya bwe nali mwogerako. Bw'atyo Elisa n'afuna double anointing, n'atandikira awo okubanga atambulira mu mafuta ga mirundi 2 agaali ku bulamu bwa Eriya. Ekyamagero kyasooka okukola awo wennyini we yava, jjukira baali basaze omugga Yoludaani nga Eriya agukubyemu ku wakati ne bagusalamu. Naye kyasookera ddala okukola kwe kubanga akwata manto eri eya Eriya oba olugoye lwa Eriya n'aluzingazinga n'akoola Katonda wa Eriya. Katonda wa Eriya n'ajja n'akuba ekkubo omugga Yoludaani, musajja n'asala. Bwe yamala okusala, bannabbi abalala ne bakiraba ne bavunnama wansi ne bamusaamu ekitiibwa omusajja wa Katonda ono gwe bayita Elisa. Ne bagamba nti omusajja alina omwoyo gwe gumu ng'ogwali ku Eriya. Bw'atyo musajja wattu n'atandika okubanga atambulira mu mafuta ag'emirundi 2 aga Eriya ge yali atambuliramu. Omulembe omusajja ono gwe yaweererezaamu gwali muzibu nnyo. Gwali mulembe muzibu ddala, gwe mulembe gwa Yezeberi. Obulamu bwa Yezeberi twabumaliriza ka vidiyo kwe kali, osobola okukalaba. Omukazi ono gwe bali bayita Yezeberi eyali omuzibu ennyo ku mulembe gwa Eriya ne ku mulembe gwa Elisa. Era okuzikirizibwa kwe ne bbaawe gwe bayita kabaka Akabu nakwo twakwogeddeko. Elisa ono nga yakafuna double anointing, bali bannabbi abamuvunnamira baagenda ne bagamba kabagende banoonye Eriya gy'abulidde, kubanga babalabanga bali wamu ne Eriya bagenda okulaba nga Elisa akumawo yekka. Elisa n'abagamba temugenda kunoonya, tiyababuulira nti nagenze mu ggulu nga mulamu. Ne balemerako nabaga kale mugende munoonye, ne badda nga tebamulabye. Daga nabagambye ne batamulaba. Atumu ekibuga kyali kirina amazzi nga amazzi gatta nga gali 2 bita. Ne bajja eri Elisa musajja wa Katonda n'abagamba mumpe akasumbi, mumpe ejja of salt. Yamu akasumbi nga kalimu omunnyo, n'akwata omunnyo n'akasuka mu mazzi, n'agamba nti bayogera Mukama nti amazzi gaterere galekera okutta abantu. Amazzi ne gaterera, abantu ne batandika okubanga banywa amazzi ago, kubanga Elisa yali amaze okubanga awonya amazzi ago agaali gakaawa ng'abantu tebakyasobola na kubanga bakola ki, baganywa. Lumu yali akkirira mu kibuga kye bayita Bethero. Waliwo obuvubuka ne bumumookinga nga bamuyita omusajja w'ekiwalaata, nga bugenda bumuleekaanira. Obuvubuka obutalina mpisa bumuleekaanira, bumuyimbirira omusajja w'ekiwalaata, bumuzizzaako emirembe. Elisa kyava ayita amalubo n'abukolimira, amalubo ne gajja ne gabuzikiriza obwana buno. Bali bumazeeko nnyo emirembe nga bugenda bumuleekaanira. Bw'obutyo obwana ne buzikirira olw'okubanga bwayimbirira omusajja wa Katonda nga bumumalako emirembe, nga bumujerega. Tebereza abaana abato, abavubuka, engeri gye baleekanira omusajja wa Katonda nga bagenda bamuvuma ekiwalaata. Bw'otyo ne buzikira amalubo ne gabulya. Lumu waliwo omukazi yalina mwandu, baawe yali muweereza. Omukazi oyo baawe n'afa. Omukazi ono yalina abaana be, naye baawe yafa, omusajja wa Katonda n'amulekera ebbanja. Omukazi ono n'ajja n'akabirira Elisa n'amugamba naye baawe wange yali muweereza,
omanyi nti yamugamba omanyi ddala bulungi nti bangi yali miki yali musajja muweereza wa Katonda naye afudde. Laba baagala okujja bano abamabanja bamanerenda baagala okujja okutwala abaana bange okubatwala mu buddu olw'ebbanja. Elisa n'agamba naye nkuyambye ntya ki ky'olinawo? Omukazi n'agamba munnaayo omuddu wo talina kantu konna naye alinawo akasumbi kaki k'amafuta. Elisa n'amugamba munnaaye genda okuŋŋaanye ebintu ebikalu. Genda okuŋŋaanye ebintu ebikalu mu nnyumba yo. Gwe ne mutabani wo mweggalire. Okwate akasumbi kano ak'amafuta amatono ogende ng'ofuka mu bino ebintu byonna by'okuŋŋaanyiza. N'amugamba tokuŋŋaanya bitono wabula kuŋŋaanya bingi. Omukazi n'agenda n'akola ng'omusajja wa Katonda bwe yamugamba, n'agenda bannayiba ne yeeyazika ebintu, ne yeeyazika obusuwa, ne yeeyazika ebyagi. Bw'atyo omukazi ono ne yeggalira ne mutabani we n'afukumula akasumbi k'amafuta n'ajjuza bino byonna bye yakuŋŋaanya. Bwe yamala okubanga byonna bijjula n'abuuza mutabani we leeta, ko mutabani we yalinga amuweereza nti fuka wano n'agamba byonna biweddeyo. Bayibuli egamba ebyaggwayo byonna amafuta ne galekera awo. Omukazi ono addeyo omusajja wa Katonda n'amugamba genda otunde osasule ebbanja ofune ne wootandikira obulamu. Omukazi bw'atyo n'agenda n'atunda amafuta n'asasula ebbanja bbaawe lyamulekera, ate bw'atyo n'afuna ne kwatandikira obulamu nga nnamwandu. Ekyanduka ne kituukirira nti Katonda waffe Katonda abamulekwa, Katonda bannamwandu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Mukama teerabira babe. Bw'atyo omukazi n'awona abaana be okubanga bagenda mu buddu. Omusajja wa Katonda ono Elisa bwe yabeeranga ng'atambula waalingawo omukyala eyamuyita. Omukyala ono yamuyita n'amugamba jangu ewange. Omusajja wa Katonda n'agaana n'amuyita. Kyaddaaki n'akkiriza n'akyama eri omukyala ono. Omukyala ono n'agamba omusajja wa Katonda Elisa nti munnange buli woba ng'otambula nkulaba nnyo ng'oyita wano, naye munayo kyamanga wano ofuna ekyokulya n'ofuna n'ekyokunywa. Elisa n'agaana naye omukyala n'alemerako. Elisa bw'atyo n'akkiriza. Buli yali ng'agenda mu mission ng'ayitawo ng'akyama omukyala ono ng'alya ng'anywa nga yeeyongerayo buli lunaku. Omukyala ono kyava agamba bbaawe nti naye omusajja wa Katonda ono ayita wano buli lunaku. Lwaki tetumufunira wano ekisenge n'abanga at least afunako wawummulira? Omusajja we n'akkiriza. Elisa ne bamuzimbira ekisenge, ne bamuteeramu entebe, ne bamuteeramu obuliri, bamuteeramu buli kimu kyonna, n'ebyokulya ne babanga bamuwa. Elisa alina omuddu we bamuyitanga Gekasi. Omukazi ono olunaku lwakya lumu Elisa n'agamba naye omukazi ono mukoledde ki? Ne yeebuuza ekyokukolera omukazi ono. Omukazi yali mugagga, teyali munaku. Kyava ayita omukazi ono n'amugamba bw'oba oyagadde nkwogerereyo wa kabaka nsobola okwogererayo mu maaso ga kabaka nga laba kyasa omukolera musembeza mukonekitinga ne kabaka. Olina yonna kyonna kabaka kyayagala kukolere. Omukazi n'agamba nze ndi bulungi, sina kye neetaaga. Yali taweereza musajja ono ng'alina kyamwagalako, nedda. Yali aweereza buweereza musajja ono olw'omutima ogw'omulungi gwe yalina n'okwagala omusajja wa Katonda ono. Kati kyava ayita muweereza we Gekazi n'amubuuza naye omukazi ono tukoze tutya bannange, talina kye yeetaaga naye ng'atukoledde bingi, tukole tutya? Gekazi n'agamba munnange omukyalo ono talina mwana wa bulenzi. Omukazi ono naye talina mwana wa bulenzi. Elisa kyava ayita omukazi ono n'amugamba mu bbanga bwe lityo omwaka ogujja ogenda kubeera n'omwana w'obulenzi. Mukazi n'agamba nedda naye omusajja wa Katonda amanyi nti oli musajja wa Katonda naye nabiyita byakusaaga. Teyakkiriza mu butuufu, teyakkiriza. Yali ndowooza alowooza bambi omusajja wa Katonda amulimba bulimbi, yetakikkiriza. Naye omukyalo ono yamala n'afuna omwana n'amuzaala. Omwana n'abeerawo. Lwali lumu omwana ono n'agamba omutwe gunnuma, omwana n'afa. Omwana bw'afa, omukazi ono n'akwata embalaasi n'omu ku baweereza be ne bafuumuula embalaasi okugenda okunoonya omusajja wa Katonda gwe bayita Elisa. Bwe yamutuukako, in fact bwe yali ng'agenda agamba omusajja simbula embalaasi vuga, totta ku bigere mpaka nga nze nkugambye nti sipiidi esusse.
n'amuvuga n'amutuusa eri omusajja wa Katonda gwe bayita Erisa. Erisa n'agamba Gekazi, genda n'omukyalo ono, genda n'omuggo gwange oguteeke ku mwana. Omukazi n'alemerako n'agamba, ssebo sikuleka wano, tugenda ffenna. Erisa n'agamba Gekazi, genda n'omuggo nange nzija. Omwana omukazi yamuggalira mu kisenge, yali amugalidde mu kisenge kiri kye yali azimbidde Erisa. Erisa bwe yalinga awummulira nga mwamulese, omulambo mwagulese, n'agenda. Bwe bajja mukyalo ono bayite bannaba kutuuka, Gekazi n'akomawo n'agamba omuggo agutadde ku mwana, naye tewali kibaddewo. Erisa n'ajja. Erisa bwe yajja ne yeegololera ku mwana ono, mumwa ku mumwa, nnyindo ku nnyindo, maaso ku maaso. Omundi ogwasukka ne watabaawo kibaawo. Erisa n'asituka n'atambulatambulamu mu luumu ye. Bayibuli egamba n'atambulatambulamu, atabitegeera bulungi. N'akomawo omulundi ogwokubiri neegololera ku mwana ono. Omwana ono n'addamu obulamu. Omwana ono n'addamu obulamu, n'amukwata n'amuddiza maama we. Naye omwana ono gaddamu obulamu yasiniizinga oba yakolola emirundi 7 okudda engulu. Namba 7 eri so significant, nayogera ku numbers kizitegeeza. Osobola okuzinoonya video zange nakola emabegako. Number 7, number 40, number 3, number 4, number 8 zonna nazogerako. Number 10 video is separate ya number 10 zenda ziri wamu. Vuko no watu nadde engulu, omwana obulenzi bambi n'azuukira, n'akomawo n'amuddiza omukyala wa Katonda ono. Kyetuyiga mu kino, ndiweereza Katonda nga mukwano gwange ne obanga tosuubira nti Mukama agenda kukuyamba, Mukama agenda kukuyamba mukwano gwange ebyo byokoze. Waayo nawe kinaakukwebwanga. Mukazi ono yakola ebirungi nga talina na kyasuubira, ne bw'atu n'afuna omwana w'obulenzi, ne Sitaani bwe yagolokoka okutta ekyamagero kye, omusajja wa Katonda yabeerawo, yatambula etininga olugendo n'ajja mu nnyumba y'omukyalo ono, ne yeegayirira Katonda n'ebitaakola era yalemerako ng'alaba omukyalo n'asaanye okubanga addizibwa omwana we. Bwe baavaawo waliwo bannabbi abalala, abaana ba bannabbi bajja eri Erisa ne bamugamba baagala kubanko we beezimbira, kubanga we baali wali wafunze. Ne bagamba tukize tugende ku mugga Yoludaani tutemeye emiti tujye tuzimbe. Naga mugende. Namugamba teta tukuleka tugenda naawe, ne bagenda naye. Omwana olumu yali atema omuti, embazzi neeva ku muti kwe yali eri negwa mu nnyanja. Omwana n'akaaba nnyo n'ajja eri Erisa, bali mu miti batema, n'amugamba munange Erisa, embazzi zino najje yazisewo yazisingenda kukola ntya nze, embazzi y'abendi egudde mu nnyanja. Erisa n'akwata omuti n'aguteeka ku mazzi, embazzi neevaayo wansi gye yali ne floatinga, ne basemberera n'omukono ne bagikwata ne bagiggyayo. Kino kituyigiriza nti Mukama Katonda afaayo ne ku buntu bw'oyinza okuyita obutono ennyo. Erisa andibadde amugaa tofaayo nja kugulira endala. Naye n'obuntu obutono ennyo Mukama Katonda afaayo. Ate kuyinza okuyita akantu akatono, omulala kiyinza okuba nga kinene nnyo. Yali tasobola kuddayo kubagamba nannyini mbazzi ku mulembe ogwo nti embazzi muno egudde mu nnyanja. Erisa n'ataasa omwana ono. Erisa yawonyako omusajja gwe bayita Naamani, mwena mumanyi bulungi nnyo, eyalina ebigenge. Naamani ono yali abeera yali mukulembeze e Busuuli, yali mukulembeze mu magye g'Abasuuli, naye ng'alina ebigenge, naye nga mukama we amwagala nnyo omusajja ono gwe bayita Naamani. Naamani baali lumu bali ku lutalo, Naamani ne bawambayo akaana eyo mu Isirayiri kaawusigaalo, ne bakaleeta kali kakola mu nnyumba ya Naamani ono ebigenge. Ke kaamugamba nti mukama wange kale singa obadde omanyi mu Isirayiri wali omusajja wa Katonda asobola okuwonya ebigenge. Naamani bw'atyo n'agenda n'asaba mukama we mukkiriza agende mu Isirayiri. Jjukira Abasuuli bano ne Isirayiri babeeranga balwanagana buli kaseera. Kati Naamani eri gye yali agenda mu balaba be nga gy'agenda okuba nga afuna obuyambi, okubanga omusajja wa Katonda ono amuwonya. Bw'atyo Naamani n'agenda yakuŋŋaanya ebintu by'agenda nabyo, ebirabo by'okutwalira musajja wa Katonda Erisa asobole okumuwonya ebigenge. Yakutwala ffeeza, yatwala zaabu, natwala n'engoye. Bwe yatuuka n'agenda ewa kabaka wa Isirayiri.
namugamba nzize kubanga bamponye bigenge. Kabaka wa Isirayiri n'agamba nze Katonda awonye bigenge olaba omusajja ono bwayagala okundetera ebizibu. Elisa bwe yabiwulira n'agamba kale omusajja omusindika gye ndi ategeere nti eno mu Isirayiri waliyo Katonda. Omusindika Elisa. Elisa teyatawana ku mitinga musajja ono yayogerera eri mu muddu we akazi. Namugamba agende yebbike mu kidiba. Agende yebbike mugga Yordani emirundi 7. Nayamani bwe yabiwulira n'agamba kale omusajja ono bannayise mulabanga. Atangamba ngene nebbike emirundi 7. Singa atista ngambe ogenda teriyo migga emirungi. Yandigambe ngene nebbike migga emirungi angamba mu Yordani era. Oweereza abali wamu naye ne bamugamba kale omusajja singa agambe ogenda okukola ekintu ekyamanyi tewandikikoze. Bamuyamba okubanga adda musensezze. N'agenda ne yebbika emirundi 7 bwatyo nawo ne bigenge. Nayamani yagaana okutwala ebintu by'omusajja ono byali alese ffeeza zaabu n'engoye zali alese n'amugamba tajja kubitwala. N'addayo n'ebintu bye. Gekazi omuweereza wa Nayamani n'asala amagezi okulaba ng'ajja omusajja ono. Nayamani amuggyako ebintu bino byalese n'amugoberera. Mukama wange abadde yeerabidde. Alina abagenyi abazze ebintu bino ajja kubyetaaga. Bwatyo Nayamani n'akwata n'amuwaako byamuwa. N'agenda n'abikweka Gekazi ono. Bwamala obikweka n'addayo omusajja wa Katonda gwaweerezaamu naye gwe bayita Elisa. Elisa n'amugamba nti okoze eki ovaawa? Naye siina gye nva mbaddewo. Omutima gwange tegugenze naawe bw'ogenze. N'amugamba kale ebigenge ebibadde ku Nayamani bigudde ku ggwe. Bwatyo Gekazi n'afuna ebigenge ebibadde ku Nayamani immediately awo wennyini n'afuka mweru lwa bigenge. Tuyiga ki mu kino? Leka mukwano gwange omululu guleme okukoza ekintu ekikyamu. Ono Gekazi yafuna ebigenge ebitaali bibye ng'ate yali aweereza Katonda. Bwe yatuuka eri yalimba. N'alimbira mu linnya lya Elisa musajja wa Katonda n'amufuula omulimba. Omusajja yali aganye ebintu bino ate n'amuleeta okubanga ate yeefudde. Bw'oba oweereza Katonda leka mukwano gwange okutandishinga aweereza ba Katonda b'oli nabo. Bw'obanga oli mu kifo ng'oweereza nga toli comfortable vaamu genda naye toyogera bigambo bya kuwayiriza. Tomala gayogera kubaweereza ba Katonda wegendereze nnyo yafuna ebigenge bya bwereere. Tokweshoninga musajja wa Katonda kyakoze. Bw'obanga tekikonda na Katonda gwekola bibyo. Musajja wa Katonda mulekere Mukama Katonda yamuyita ne decisions zaakoze ne Katonda we yamanyi Katonda we gwaweereza. Lwali lumu ejje ne lirumba Isirayiri. Bwe lyalumba Isirayiri ne babazingako nga bangi nnyo nga bano batono. Ne balowooza nti bagenda kumalibwawo. Omu n'agamba Elisa bannange tuwedde. Elisa n'agamba Mukama Katonda azibula omusajja ono amaaso alabe. Mukama n'azibula amaaso omusajja n'alaba mu nsi ey'omwoyo. N'alaba ng'amagaali ag'omuliro gabeetoolodde. N'alyoka ategeera nti abali ku sayidi abo b'amaanyi okusinga ate bali enkumu abali sayidi eri. Bw'atyo omusajja wa Katonda ono bwe bajja Mukama n'aziba amaaso abalabi baabwe bali babalumbye. Elisa n'abakulembera n'abatwala ng'abalimbye abana abasiriya bali basiriya n'abatwala n'abakulembera n'abatwala e Samaliya. Mukama yabaziba amaaso n'abaconfusing Elisa ate bwe bazze okuzikiriza ayine bamukwata n'abakwata ye kennyini Elisa n'abalimbalimba n'abatwala e Samaliya. Lwaki bali bazze okuzikiriza Elisa? Kubanga baali batya nti okulumba Isirayiri kubanga Isirayiri yalina omusajja wa Katonda ono gwe bayita Elisa. Kati nga bagala kusooka bazikiriza Elisa. Bwe banazikiriza Elisa kitegeeza bajja okuba Isirayiri. Kubanga baali bagamba nti omusajja ono ababuulira buli kimu kyonna kye bateesa Elisa. Buli ke bateesa konna Elisa abaakalaba n'alyoka ababuulira bakabaka ba Isirayiri. Bagenda okujja nga bawangula. Kati ne bajja okuzikiriza omusajja ono. Bw'atyo n'abaziba amaaso n'abakulembera n'abatwala e Samaliya. Bwe yatuuka eyo ne babugamba tukole kitya tubazikirize n'agamba n'abawa ekyokulya n'ekyokunywa n'amala n'abata ne baddayo. Tuyiga ki mu kino? Nti entale zisinga mukwano gwange si wakulwana nga bw'olowooza. Mukama Katonda nga bw'atuyigiriza nti abalabe baffe tubaliise tubanywese. Ono Elisa ye yakikola. Mundagaano enkadde abalabe baali nga baddiini nga nabo nga babattanga bazikiriza buzikiriza. Naye Elisa ye yabatwala
n'aba confusing n'abaliisa n'abanywesa n'abala n'abata baddeyo nga bayize essomo Bayibuli egamba okuva olwo ne wabeerawo emirembe nga tewali kulwanagana kwonna mu biro ebyo. Olwa kino kyokka Erisa kyakola kyaleeta olutalo kubanga lukoma wakati waabwe. Lumu waliwo abazingiza ekibuga nga mu kibuga ekyo bakizingiza tewali afuluma tewali ayingira. Erisa naye nga mwali. Enjala n'eruma abantu anti eri kufuluma mu kibuga kugenda mu nnimiro kuleeta ku mmere. Enjala n'eruma abantu, enjala bw'eruma abantu ebyokulya byabwe bwe bityo ne biggwawo nga tebakyalina kyakulya yadde. Katwaliwo bakazi babiri bateesa okubanga balya abaana baabwe. Leero bwe tuli omwana wo leero enkya tugenda kubanga tulya owooli. Kati ne bamala ne bali omwana wo n'asooka. Atukenkeera oli n'agamba wange tebajja kumulya ate yamaze okulya owooli. Ne bagenda eri kabaka ne bagamba ayi kabaka n'ensonga yaffe. Nsonga ki? Omukyalo ono gw'olaba twateeseza olunaku lw'eggulo bulungi. Tulye abaana baffe, tulye owange, enkya tulye owuwe. Twamaze okulya owange omukazi ona neefuulira n'agamba nti ate owuwe tetugenda kumulya nga ate owange twamaze okumulya. Kabaka bwe yawulira kino n'ayuza ebyambalo bye. Lwaki? Kubanga yalaba ng'abantu enjala ebalumye ne batuuka kuba nga bali abaana baabwe. Kabaka yali tamanyi na kigenda mu maaso. Yalaba enjala naye nga tamanyi tetuuse ku extent. N'ayuza ebyambalo bye ng'alaba obwakabaka tebukyamugasa. Abantu batuuse n'okulya abaana baabwe. Erisa muli agamutuukako nti kabaka ayuzizza ebyambalo bye n'abuuza kiki kyati enjala. N'agamba kati olunaku lw'enkya Erisa n'alagula ti olunaku lw'enkya emmere egenda kubeerawo. Omusajja omu omukungu wa kabaka n'agamba siya Mukama Katonda ne bwakuba ebituli mu ggulu tewali mmere egenda kujja. N'ajereka Katonda. Erisa n'amugamba kale wote bw'oyogedde ojja kukirabako naye tojja kugirya. Waliwo abagenge baali weri wa kibuga. Tukira abagenge baali bantu abatakkirizwa kubeera mu bantu olw'okubanga babeeranga abantu si balongoofu nga bw'okoona ku mugenge nawe ofuuka omuntu atali mulongoofu mu biro by'endagaano enkadde. Abagenge enjala yali ebaluma yonna gye bali nga beekwese. Bagamba naye mulindeeko bwe tutula wano tugenda kufa enjala. Lwaki tugenda mu nkambi y'abali? Tugenda mu nkambi y'abaana Abasuuli oba tufa tufe. Bwe tunaabanga tetufudde tunaafuna ekyokulya mu nkambi y'abalabe baabwe. Ne bagolokoka. Bayibuli egamba abagenge bano bwe baagolokoka okutambula, Abasuuli bano baawulira omusindo ogw'amaanyi. Mukama yaddira abagenge bano abatono. Baali abagenge bana. Mukama n'agufuula omusindo ogw'amaanyi. Bano abaali bazze okuzingiza ekibuga ne bagamba bakabaka bangi beegasse bagolokose bazze okubanga abatulwanyisa. Ne bafuumuuka emisinde ne balekawo buli kintu kyonna, ffeeza, zaabu, byonna, mmere ne badduka emisinde. Ne bagenda ne balekawo buli kimu. Abagenge bwe bajja, abagenge ne beeterekera ne balya ne bakuta ne batereka n'otereka. Ne bagamba ne kati bwe tunaalinda ne tutagamba kabaka kijja kuba kibi. Tetulinda. Ne bagenda ne bagamba abaali ku kibuga ne bagamba munnaaye nno mukyali awo bali abantu badduse dda. Kabaka ne yalowooza katego. Bw'atyo n'asindika ababaka bagende balabe oba katego oba si katego. N'asindika amagaali ne bagenda nga bayita mu makubo ge gamu bagenda okusanga byakutuse bali badduka bakasudde ebintu ngoye biki byonna ng'omanyi ng'abantu badduka nga basaasaana. Bagenda okusanga ng'ekkubo lyonna lijjudde ebintu ne badde ne babulya kabaka. Omusajja eyagamba nti Mukama Katonda ne bw'anaggulawo ebituli ne bw'anaakuba ebituli mu ggulu kino tekigenda kubaawo. Kabaka yamuteeka ku geeti obutamanya. Abantu lwawulira amawulire nga badduka okuba nga bafuna kkokulya naki baamulinnya omusajja bw'atyo n'afa. Ekigambo kya Katonda ne kituukirira okuyita muweereza we Erisa nti omusajja ono ajja kukirabako naye tajja kulyako. Ku geeti wennyini we baamulinnyira omusajja bw'atyo n'afa. Kyoyiga mu kino nti mukono we ne mbeera ne bwe beefaanana etya
ngekutusiza ku point efaanana nti awo wennyini woolabira ddala mukwano gwange nti ogenda kubanga olemererwa wali obuwanguzi bwo. Omukazi bali bagenda kulya omwana we naye n'alemerako n'agamba awadde twalidde wooli wange tetujja kumulya. Bw'atyo omwana we yawona olw'ekigambo kya Katonda ekyajja. Mukama Katonda tayinza kulemererwa n'embeera ne woba olaba nga tewali kkubo lyonna. Omusajja yajeeriga Katonda n'agamba Mukama ne wakuba ebituli mu ggulu ng'ate Katonda aliisako abantu mu ddungu ng'ate emmere evira ddala waggulu emmaanu. Omusajja n'ajeerega Mukama naye obulamu bwe bw'atyo bwe yabufiirwa kumanyiira Katonda. Katonda tasekererwa. Wano wewegendereza nnyo ebintu by'oyogera ng'oli mu buzibu, leka embeera oleme giraba nga bw'ogiraba, girabe nga Katonda ye bw'akola ki bw'agiraba. Bensobodde okugabanako nammwe ku bulamu bw'omusajja ono gwe bayita Erisa, musajja wa Katonda, yakola ebyamagero bingi ku mulembe gwe. Jezeberi gwe yazikiriramu ne kabaka ono Akabu eyali bba wa Jezeberi gwe yazikiriramu. Jezeberi yakola ebikolwa bingi nnyo ebibi byatya abantu okusinza bakatonda balala. Jezeberi yatta bannabbi ba Katonda bangi. Jezeberi yatta abantu kubanga tebakyajjukira ne Mukama Katonda waabwe ne bannabbi abaali basigaddewo ne babakweka mu mpuku. Bweyagala okulaba ku bulamu bwa Jezeberi, ka video agenda okubanga kaddako kakooneko ka playing, ogenda kubanga otegeera obulamu bwa Jezeberi bwonna, okufa kwe n'amaanyi ge gonna ge yalina eri abantu ba Katonda mu bulamu bwe. Kona ku next ka video jakalaba ku screen kakooneko botakona kutakagenda ku playing kakooneko ka video yako kubanga olimpia subscribinga kona kade selecting all Scan Brothers TV ni bagita Chosen Generation bere bulungi mwera kona ka video akaddaka ku screen yo kakooneko sokulaba bulamu bwa Jezeberi